Yes, Redzone TV kwoli webali kubanga ogoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Waliwo amawulire breaking news, amawulire agakagwawo wano ku Redzone TV woyinza okubanga woosoose okubanga ogamanya. Speaker Anita Amongo ali mu maziga kaweddemu kubanga eggwanga erya United Arab Emirates limaze okubanga nalyo limunaabira mu maaso. Speaker Anita Amongo gwe baakamala okubanga basanctioninga nga bateekako sanctions obukwakkuliza okubeera nga taddamu kulinnya mu ggwanga erya United Kingdom. Kati wetwogerera nga n'eggwanga erya United Arab Emirates limaze okubanga nalyo libateekako obukwakkulizo bwe bumu n'eggwanga lya United Kingdom lye bwabateekako bo abasatu abalabikira mu kikolwa eky'okubba amabaati. Okusinziira ku mukutu ogwa Nile Post gutaddeyo eggulire lino mu ssaawa ng'emu bbiri eziyiseewo. Naffe wano ku Redzone TV ne tugamba leka tugakuleetere ogategeere bulungi nnyo. Kati nga sinaba kubanga nkutwala mu kiwandiiko ekyo, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe gw'atanaba kubanga osubscribinga kikwateko okwate n'ekkade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna obeera omu ku abo abanasooka okumanya singa Redzone TV enaaba etaddeyo ensonga yonna. Speaker akubiriza Parliament y'eggwanga Uganda amanyiddwa nga Anita Amongo ne banne ababiri okuli Maria Goretti Kitutu ne Agnes Nandutu bamaze okubanga bateekebwako obukwakkulizo obulala. Tebaddamu kubeera nga balinnya mu ggwanga erya United Arab Emirates. Tebagenda kuddamu kubeera nga akawunti zaabwe singa ziba gye ziri nazo zimaze okubanga bazifreezinga. Tebagenda kuddamu kukkirizibwa kukozesa akawunti yonna mu banka emu mu kibuga ekimu ekisangibwa mu ggwanga erya United Arab Emirates. Kati amawulire gano gagenza okutuuka wano nga galaga nti Parliament y'eggwanga Uganda nga agikubiriza Speaker Anita Amongo yakamala okuvaayo n'abeera nga yeewaana n'abeera nga ategeeza nti mu ggwanga erya United Kingdom talinayo yadde account, talinayo yadde ekyobugagga, nti era sanctions zino ne bwe bazimuteekako tezirina kye zimukosaako, tezirina kye ziyinza mumukolako. Kakati we twogerera impact eziyinza okubanga ziva mu sanctions zino, njagala okutegeeza nti impacts ezo zitandise okubanga zimwokya. Okusinziira ku mukutu guno gwe nkugambye ogumanyiddwa nga Nile Post, olwaleero luno ng'ennaku z'omwezi 7 lunaku lwa 2 mwezi gwa 5 2024 bataddeyo ekiwandiiko ekiraga nti UAE Central Bank also directed that properties of the trial if any should be frozen until further notice. Nti okutandika n'essaawa eno yennyini w'owulirira bino bwe wabaawo akawunti yonna Speaker wa Parliament y'eggwanga lya Uganda ne banne abasatu Maria Goretti Kitutu ne Agnes Nandutu bwe baba nga balina akawunti yonna gye bateekako ssente zaabwe oba okugjayo oba okubanga bagyeyambisa mu ngeri endala yonna oba ekikolwa eky'okusuubula n'omu ku batuuze mu ggwanga erya United Arab Emirates oba mu kibuga Dubai babiyimirizza bonnambiro with immediate effect until further notice, okujjako nga waliwo ebinaaba bitereezeddwa. Era okusinziira ku kiwandiiko kino kyenjagala okubanga nkuyitiratiramu akatono tukitambuliremu ffenna oyongere okubanga obitegeera. Speaker Anita Amongo ye alabika ebibye bibye bitandise okubanga byonooneka. Jjukira olunaku lwajjo nnaku nga bbiri eziyise nakuwa amawulire nga Speaker ono yennyini eyavaayo n'ategeeza nti ekyamazima nze sirina akawunti yonna mu ggwanga erya United Kingdom era sanctions zino bazitaddewo lwa tteeka lya bisiyaga. Njagala okutegeeza ye muntu y'omu yavaayo n'anenya gavumenti nti lwaki temukoze kimala, lwaki temutaddeewo nnyo mugongo kubeera nga muntaasa obukwakkulizo buno. Speaker wa Parliament Anita Amongo ne gavumenti ya NRM baavaayo ne bafulu amawulire gavaayo ne gafuluma nga galaga nti bano balemereddwa okubuleminga, okukondeninga oba okuvumirira eggwanga lya United Kingdom nga bagamba at least leka basisinkane ba ambassadors n'abakungu okuva ku embassy ey'eggwanga erya United Kingdom wakiri babeere nga bateesa nabo obukwakkulizo buno either babugonzeemu oba balabe engeri gye bayinza okuba nga babujjawo. Kati wulira okusinziira ku kiwandiiko ekiteekeddwa ku mukutu ogwa Nile Post kigamba bwe kiti: The Speaker of Parliament Anita Amongo continues to walk tight with her options outside Britain, receiving a vicious blow from the United Arab Emirates. Nti Speaker wa Parliament y'eggwanga lya Uganda Anita Amongo
newankubadde ye yali alowooza nti obukwakkulizo bukoma mu ggwanga lya Bungereza bwokka, ayongera okubanga afeesinga ebizibu ebijjira okumukumu kubanga neggwanga lya United Arab Emirates limaze okubanga lyegatta ku ggwanga erya Bungereza okuteeka obukwakkulizo ku sipiika ne banne bali ababiri okubeera nga tebakkirizibwa. Era bwe twogerera Speaker Anita Amongo, Agnes Nandutu, Maria Gole Kitutu tebakkirizibwa kubeera nga balinnya mu ggwanga erya United Arab Emirates. Bino byonna ngenda kujja mbeere nga mbikuwa katusoke tuyite mu kiwandiiko kino. The Emirates has picked on the sanctions imposed on Mrs. Anita Amongo and the former ministers Agnes Nandutu and Maria Gole Kitutu by instructing that no financial institution on its soil deal with the Ugandan trial in any transactions. Wano nga bagamba nti eggwanga lya United Arab Emirates dikkiriziganyiza neggwanga lya United Kingdom ku bukwakkulizo oba sanctions ezateekebwa ku bana abasatu omuli Speaker wa Parliament Anita Amongo, Maria Gole Kitutu ne Agnes Nandutu, era ne balagira eggwanga lya gavumenti y'eggwanga erya United Arab Emirates oba UAE ne balagira nti tewabaawo omuntu yenna oba financial institution yonna muno mulimu banka, zisako n'abantu sekinnoomu okutandikirawo mbagirawo obutaddamu kwetantala kubeera ng'okola transaction yonna n'abamu ku bano n'omu ku bantu bano omuli Anita Amongo, Maria Gole Kitutu ne Agnes Nandutu nti singa ozuulibwa mu ggwanga erya United Arab Emirates ng'okoze transaction yonna oba kuweereza ssente Anita Amongo oba gw'omuweereza oba mulina business yonna gye mukutudde ogenda kuba ovunaanibwa. Eggwanga lya United Kingdom ligamba ffe naffe tukkiriziganyizza wamu n'eggwanga eggwanga lya UAE ligamba naffe tukkiriziganyizza wamu n'eggwanga lya United Kingdom ku bukwakkulizo buno obuteekeddwa ku bano abantu abasatu. Katuwulira. The Nile Post can exclusively reveal that the Central Bank of United Arab Emirates has issued warning to all financial institutions in the Middle East country to thwart any transactions coming from among Nandutu and Kitutu. Nti bagudde oba amawulire agaveeyo galaga nti eggwanga lino lye twogerako erya United Arab Emirates liragidde mbagirawo institutions zonna ne Central Bank enkulu mu ggwanga erya UAE nga olaba Bank of Uganda eya UAE, Central Bank of UAE eyisizza ekiragiro mbagirawo financial institutions zonna, banka entono, zisako nga bwe nkugambye n'ebitongole ebirala byonna ebikwasaganya ensonga za ssente kasita biba nga bisangibwa mu ggwanga lyabwe erya United Arab Emirates tewali akkirizibwa kubeera nga addamu yadde eddakiika n'emu okukwatagana, okukolagana, okusuuligana oba okudiiringa obaako ddiiru yonna gy'oyisa n'abantu bano abasatu, era nti singa okwatibwa ogenda kuba nga ovunaanibwa amateeka mu ggwanga erya United Arab Emirates. Tukyagenda maaso n'ekiwandiiko kino nga bw'osubscribinga nga bw'okwata n'ekkade ka notification njagala nkikuyitiremu otegeere Anita Amongo obunkenke bw'ayolekedde olunaku olwaleero. Wano mu kiwandiiko nga bagamba the trial was sanctioned and their assets ordered frozen in the United Kingdom just a week ago, and now the UAE says red flags should be issued with immigration should any of the three travel through the country. Uliriza nti bana abasatu obukwakkulizo eggwanga lya United Kingdom lye bwabateekako nti teri akkirizibwa kubeera nga addamu okulinnya. Jjukira navuddeyo ne nkutegeeza obukwakkulizo buno butegeeza ki. Teri ku bana abasatu akkirizibwa kubeera nga addamu okulinnya ekigere kye mu ggwanga lya United Kingdom. Teri akkirizibwa kubeera nga bw'aba ayinayo business, bw'aba ayinayo kizimbe, bw'aba ayinayo dduuka, takkirizibwa kubeera nga akola business yonna mu ggwanga lya United Kingdom. Kati ne bwetwogerera eggwanga lya United Arab Emirates nalyo likoze ekintu kye kimu nti ku bana abasatu tekuli n'omu akkirizibwa kubeera nga akola business yonna mu ggwanga lya UAE, tekuli n'omu akkirizibwa kubeera nga alinnya ekigere kye. Era togenda kuddamu kulaba Agnes Nandutu, Maria Gole Kitutu oba Anita Amongo kumulaba nga alinnya ekigere kye mu kibuga Dubai, mu kibuga Abu Dhabi n'ebibuga ebirala eby'eggwanga erya United Arab Emirates. Ngenda kujja mbikusomere byonna obeere ng'obitegeera, naye nkyagala tuyiteeyite mu kiwandiiko kino. Wabula obukatonda bakuba nga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Wano nga bagamba
The United Arab Emirates Central Bank also directed that properties of the trio, if any, should be frozen until further notice. Nti mu ggwanga erya United Arab Emirates, banka enkulu oba Central Bank eyisizza ekiragiro mbagirawo nti wabaawo property yonna, bwe wabaawo ekyobugagga kyonna, oba kizimbe oba mmotoka oba kiki kyonna kasita kiba nga nannyini kyo ali omu ku bana abasatu, okuli Anita Amongo, okuli Maria Gore Kitutu, okuli ne Agnes Nandoto, nti wabaawo ekyobugagga kyabwe kyonna kibeere nga kikwatibwa era tewali n'omu ayina kubanga akozesa ekyobugagga ekyo bwe kiba nga akiyinayo until further notice. Kati wulira, the Nile Post has contacted the Central Bank of UAE after receiving credible information that it has already communicated the targeted financial sanctions to all licensed financial institutions operating in the UAE. Nti guno omukutu ogwa Nile Post gwogedde butereevu na abakulu mu ggwanga erya United Arab Emirates abakwasaganya ensonga za banka enkulu wa banka Central Bank y'eggwanga erya United Arab Emirates. Omukutu ogwa Nile Post gukoze ekisoboka okulaba nga boogera n'abakulu okuva mu Central Bank oba banka enkulu mu ggwanga lya UAE okulaba oba ddala bino bituufu, wabula babazeemu nti bituufu nnyo. Era tuyisizza ekiragiro ffe aba banka enkulu mu ggwanga erya UAE, tuyisizza ekiragiro wambagirawo ng'abakulu bano abasatu, Maria Gore Kitutu, Agnes Nandutu ne Anita Amongo, tekuli n'omu agenda kubeera nga akkirizibwa kulinnya yadde ekigere kye mu ggwanga lino erya UAE, tekuli n'omu agenda kubeera nga akkirizibwa kubeera nga addamu okukola transaction yonna ne banka yonna mu ggwanga erya United Arab Emirates, tekuli n'omu agenda kuddamu kubeera nga asuubula oba nga ayita muntu mulala oba nga ajjayo ku lulwe, tewali n'omu agenda kubeera nga akkirizibwa. Gavumenti y'eggwanga erya UAE nga bayita mu Central Bank yaabwe bwe bategeezezza. Sources say the Central Bank of UAE only imposes such targeted financial sanctions against individuals or institutions upon a cabinet decision. Kati wulira, okusinziira ku sources eziva mu ggwanga erya UAE, eggwanga lino erimanyiddwa nti amateeka gakola tegalinga mu nsi ezimu. Banka enkulu mu ggwanga eryo batadde obukwakkulizo buno ku financial sanctions n'abantu individuals ne institutions ezimu, era ekiteeso kino kiyisiddwa mu kabineti yaabwe. Batudde bonga kabineti nga bakulemberwamu pulezidenti waabwe, ne batula ne basala ki ne bassa kimu ne bategeeza nti mumanyi tetukkiriza kubeera nti omuntu yenna omu ku baana abasatu, Maria Gore Kitutu, Agnes Nandutu oba Anita Amongo, tayina kubanga akkirizibwa okudda mu ggwanga erya United Arab Emirates, tayina kuddamu kubeera nga akkirizibwa okubeera nga akola transaction yonna mu ggwanga erya United Arab Emirates. The bank instructs all licensed financial institutions to fully comply with the obligation to implement all necessary measures without delay. Nti bank eno enkulu gye twogerako, Central Bank, nga wano tuyinza okugereza ku Bank of Uganda, bayisizza instruction bayisizza ekiragiro mu bwangu ddala awatali kulinda without delay, nti ekiragiro kino financial institutions oba institutions ezikwasaganya ensonga za ssente, omuli banka, omuli abantu ba bulijjo, omuli nga oyinza okugamba mobile money agency kubanga ba individuals nabo bakooneddwako, nti mbagirawo banka ya banka enkulu y'eggwanga erya United Arab Emirates emanyiddwa nga the Emirates Central Bank etegeezezza nti mbagirawo omuntu yenna anaakwatibwa mu kikolwa kino agenda kuba avunaanibwa. Era wano ne bakwotinga banka enkulu ng'egamba mu ggwanga erya UAE, when a confirmed or a potential match is found through the screening process, the institution must immediately, without delay and without prior notice, freeze or suspend all funds or transactions. Nti singa ekintu bwe kiti ekifaananako kino kikonfamingibwa oba kikakasibwa ne kiba nga kimaakinga ne cabinet kyesazeewo ne baba nga bakiscreeninga bakiyitaayitamu bakyekebejja, bwe kizuulibwa nti kye basazeewo kye kituufu kikolerawo, ekiragiro kiyitirawo era ne kikolerawo, mbagirawo. Waliwo ne bagamba the institutions are also required to report confirmed or potential matches and the actions taken within 5 business days.
ulira obukwakulizo nti institutions zino omuli banka ez'abantu ba bulijjo, banka ez'ebitongole, ba mobile money agency n'abantu abalala bonna abakwasaganya ensonga za ssente balagiddwa okuyisa ekiragiro oba okuwa lipooti eraga nti bakonfaminze era bakakasizza okuteeka ekiragiro kya banka enkulu mu nkola obutasukka nnaku 5. Kitegeeza leero luba lwakubiri tebalina kusukka Sande nga tebatadde kino kiragiro mu nkola. Kitegeeza kitandikiddewo kati UK sanctions era tukyagenda maaso n'ekiwandiiko kino ekya Nairo Post kyetaddeyo. The UK on April 30th imposed assets freezes and travel bans on Speaker Anita Among and the 2 former ministers for Karamoja Affairs, Maria Godech Kitutu and Agnes Nandutu. Tingenda kuza mwezi 30 omwezi ogwokuna omwaka 2024 eggwanga lya United Kingdom lyayisa obukwakulizo nga babutadde ku bana abasatu okuli Speaker wa Parliament Anita Among n'abaaliko ba minister abaali badde bakwasaganya ensonga za Karamoja okuli Maria Godech Kitutu ono nga yali cabinet minister w'ensonga za Karamoja ne Agnes Nandutu ono nga yali omumyuka we oba state minister ku nsonga ezo zennyini. Abandi badde bakwasaganya ebintu mu Karamoja ate be babba ssente be babba amabaati n'obuyambi obulala ebyali bigenderedde okubeera nga bayamba ate abakaramoja. Kati nno wano zezimu ku nsonga ze basinziirako okubeera nga babaaninga abantu bano on'okubateekako obukwakulizo buno. Uliriza. The sanctions statement signed by the UK Deputy Foreign Minister Andrew Misho indicates that Kitutu and Nandutu embezzled thousands of iron sheets from a government-funded housing project designed to assist vulnerable people in Karamoja. Nti obukwakulizo buno statement ene yaliko obukwakulizo buno yasayiningibwa officially ne amyuka minister w'ensonga z'ebweru w'eggwanga lya Bungereza amanyiddwa nga Andrew Misho era ng'alaga nti bano abasatu bateekeddwako obukwakulizo olw'okwenyigira mu kubeera nga banyigiriza omuntu wa wansi gwe bandibadde bayamba ate ne bamubba. Anita Among was found to have benefited from the proceeds of the theft according to London's statement. Nti Anita Among ye bamutaddeko olw'ensonga nti yakubiriza Parliament y'omu ku baafuna amabaati gano ate ng'alina ekifo eky'amaanyi mu gavumenti ey'eggwanga Uganda. Newankubadde teyalabikirako ye mu kooti yonna kubeera nti waliwo kooti eyali emuwozesa nga bano balaga nti bakimanyi bulungi nnyo nti mu ggwanga lya Uganda kooti zirimu abantu bezitya. Anita Among yali tasobola kubeera ng'awozesebwa oba ng'asimbibwa maaso g'omulamuzi yenna lwa nsonga nti munene nnyo era mu Uganda ewajjudde kye bayita impunity oba obwannantagambwako kizibu nnyo okumusanga ng'ali mu kooti awozesebwa. So naye ffe nga gavumenti y'eggwanga lya Bungereza twakola okunoonyereza ne tukizuula nga ffe tulina okuba nga tumuteekako obukwakulizo kubanga mu ggwanga lya Uganda tolina gy'ogenda kumusanga nga bamuvunaanye omusango ogufaananako bwe guti. Ekiwandiiko kino kigenda mu maaso nga kigamba the UK wano nno byali bigambo bya Andrew Misho. The UK is sending a clear message that benefiting at the expense of others is not acceptable. Corruption has consequences and those responsible will be held accountable, Mr. Misho said. The actions of these individuals who took aid meant for those in need and kept the proceeds for themselves represent the epitome of corruption and have no place in society. Wano ng'agamba nti bano abali b'enguzi abandi badde bayamba omuntu wa bulijjo ate ne bamubba bubbi tebalina kubeera nga basaasirwa era ebibonerezo bino oba sanctions zino oba obukwakulizo buno bulina okuba nga bubalumira ddala nga bwe kisoboka. Andrew Misho nga ye deputy minister ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga erya United Kingdom ye yateeka ekiwandiiko ekyo. Jjukira ekiwandiiko kino bwe kyafuluma eggwanga erya Uganda lyagwamu nnabe abantu bangi bayogera ebigambo bingi nnyo. Anita Among n'ayimirira ku ffulo ya Parliament n'ategeeza nti nze siina kya bugagga kyonna mu ggwanga lya United Kingdom era sanctions zino teziina kye zigenda kunkosaako. Wayita ennaku ntono nnyo ne tulaba ng'abakulu mu ggwanga batandise okukomplaininga nti waakiri babeeko engeri gye bakikolamu eggwanga lya Uganda, babeeko engeri gye bateesa n'abakulu okuva ku embassy ery'eggwanga erya United Kingdom esangibwa mu kibuga Kampala. Kati olunaku olwaleero abasinga okumanya eby'omunda naddala ku nsonga zino ez'ebyenfuna okwetoloola ensi yonna bagamba nti obukwakulizo buno bulina okuba nga bukosa Anita Among ne banne olw'ensonga nti butandise okuba nga bumera amatabi. Amawanga gonna
agali mu luse olumu ne Bungereza n'amawanga gonna agakkiriziganya awamu n'eggwanga erya Bungereza gagenda mu maaso n'okwongera okuteeka obukwakkulizo ku Anita Among ne Maria Godech Tutu ne Agnes Nandutu bonna abasatu. Kati nno tutandise okukirabako ng'amawulire galaga nti eggwanga erya United Arab Emirates erikologana obulungi ennyo n'amawanga ag'amaanyi okwetoola ensi yonna nalyo lyegasse ku ggwanga lya Bungereza batadde obukwakkulizo obw'amaanyi ku Speaker Anita Among. Atamanyi ggwanga lya UAE ngenda dikuwako ebitonotono ebirikwatako nga maliriza. The United Arab Emirates oba UAE eggwanga eyo mulimanyi bulungi nnyo lisangibwa mu kyondo kya Buwarabu era li mu kye bayita West Asia mu Middle East. Eggwanga lino lirina borders n'amawanga agengenda okubanga nkugamba. Lirina border n'eggwanga erya Oman. Kankuwe map awo obeere ng'ogiraba bulungi nnyo kubanga ffe wano ku Redzone TV bwe tubikola. Eggwanga lya United Arab Emirates njagala olitegeere bulungi nnyo. Lirina border n'eggwanga lya Oman. Lirina border n'eggwanga erimanyiddwa nga Saudi Arabia. Lirina border n'eggwanga erimanyiddwa nga Qatar oba Persian Gulf n'eggwanga side eri erya the Islamic Republic of Iran. Ge mawanga agaliranye eggwanga erya United Arab Emirates. Eggwanga lino lirina ebibuga eby'amaanyi eby'enjawulo. Lirina ekibuga ekimanyiddwa nga Abu Dhabi era nga kye kisinga obunene obanga kye kimu ku bisinga obunene mu ggwanga eryo. Lirina ekibuga ekimanyiddwa nga Dubai nga kino kye kisinga obunene n'obugagga mu ggwanga erya United Arab Emirates. Eggwanga lino likulemberwa monarchy oba bufuzi obwa kabaka era nga lirina 7 Emirates woyinza okuba ng'okitegeera. UAE eyina abantu abakunukiriza obukadde 10 obw'abantu wetwogera olunaku olwaleero nga balaga balina 9.97 million people mu ggwanga eya United Arab Emirates. Abantu bano kigambibwa mbu bakkiririza mu ddiini ey'Abayisiraamu nga wekiwula nti Bawarabu era bantu abakolagana ennyo n'eggwanga erya United Kingdom n'amawanga omuli United States of America n'amawanga amalala gonna agali mu mukago ogwa NATO. Kati wetwogerera emutwe gw'amawulire ogufulumye nga munene nga kugamba Dubai also slaps Speaker Among and the former ministers with sanctions. Bano bali mu kutuukiriza eggwanga erya United Kingdom kye lyatandika nti obukwakkulizo buno bulina okubanga bulumira ddala era Speaker Anita Among ye yatandise obulozaako newankubadde ajja kugamba nti obukwakkulizo tebunkosa. Kati mu ggwanga lya United Arab Emirates takkirizibwa kubeera nga alinnyayo mu ggwanga lino, takkirizibwa kubeera nga akola transaction yonna nga bwe mbikuwadde. Webali kubanga ogoberera omukutu guno gwa Redzone TV atannaba kubanga osubscribe nga nyongera okusaba kirira nsawo labe ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification abeere nga tomissinga nsonga yonna kanzije tubeere nga tweyongerayo n'ensonga enda.